Well, njagala okwebaza okubanga n'olunaku olwaleero tuli ffenna ekimanyi bulungi tigulu ziwera ssaawa 4 ezakala samayanzi tuba tukuuse ku mayingo g'ebyokuliziganya n'ebiweerezebwa mpewo kituta TV oba emitimbagano emusinziro okutulaba tubetondera olw'okukeerwamu eddakiika zino 10 eziyiseeko naye nga ebimu ku ebyo ebyalobera wanyidde okweggala tutataganyiza nga mulimu n'ebyuma by'abazungu. Njagala okwebaza kubanga okyali naffe bitebye lwa 6 ssaawa 4 paka ssaawa 6 gwetukunze Kefasi Mayimba muzzukulu wa Lusimbi akubuuza byotuusizzaako engalo n'ekwebaza ne byonna by'oteekateeka okukola olunaku olwaleero naku z'omwezi ziri 22 mwezi guno gwa 8 bangi balina emikolo egy'enjawulo omuli egy'essanyu gye bagendako. Enguudo zikwatirira mu gganda lya wiikendi ate naddala ti wiiki eno ye official sign out y'amasomero gonna mu ggwanga nti abasinga abadde bakyasomesa okutandika n'olunaku olwajjo batandise okubeera nga bawummuza abayizi n'abaana okudda gye babeera ne gye bawangaalira. Oba oliawo ate abazadde abalala babakima bukimi naye nga enkola y'amasomero agasinga obungi babateeka ku baasi oba vaanizi oba shuttles ez'enjawulo ne zibassa mu bitundu eby'enjawulo. Ekyo nno kyongera okuleetawo akalipagano n'omugoteko gw'ebidduka ogw'ebigere saako n'abantu bonna abasaabala. Kitegeeza ki? Nti weesanga ng'oluusi waliwo akanyigo oba okukwatirira kw'enguudo weesanga nga bikandaaliriza abantu abamu mu makubo ag'enjawulo. Nabaddeko ku luguudo olumu olunaku olwajjo olwa Northern Bypass awo ssaawa nga ziri 6 naye ng'emmotoka zeesibidde ddala. Kabonero kayinza okulabika ng'ak'enkulaakulana eri abamu okusinziira buli omu bw'olaba ebintu kayinza okubeera akabonero k'Abannayuganda nti bakozi tebeebaka kiro na misana kubanga ekyo kiraga nti waliwo abadde bava ku mirimu ate ebyo abagenda ebyamaguzi ebisaabazibwa n'ebirala ebiringa ebyo. Naye away from that njagala okubebaza kubanga tuli ffenna nate olunaku olwaleero tutunuulira ensonga ez'enjawulo ze tutaganjula n'abantu abakulembeze mu makowa ag'enjawulo ne tubaako bye tutaanya we tunzikira ku ssaawa 6 ogwa buli ttuntu. N'olwaleero bwetyo bwe twalondobyemu abantu abamu kuba bwe tulowooza nti bakwateko obutereevu empeereza ezigasiza awamu abantu kubanga ffe tubalonda na bwe kityo babeera accountable gye tuli lwewaawo ng'ekisanja ekyatandika ng'ennaku z'omwezi 12 mu butongole omukulembeze w'eggwanga lwe yakuba ebirayiro n'aweebwa obuyinza n'aweebwa obuvunaanyizibwa obw'okukulembera eggwanga Uganda. Tutandika okubala nti kakati bubala omwezi ogwa Juni ogwa Julaayi guno ogwa August nagwo twanga gutambusaako ennaku 20 mu ziizo. So z'ennaku ziringa 9 mu something oba 10 kubanga obala ziri ez'omwezi ogwokutaano kakati ennaku 10 omukulu yaziwezezza dda mu ofiisi. Kitegeeza nti tutandika okwebuza mu nnaku 10 biki ebikoleddwa. Naye takola yekka akola ne zi gavumenti ez'ebitundu omuli abasentebe b'eggombolola basentebe ba disitulikiti bakansalas oba bakiika ku disitulikiti. Kakati ate omwezi guno gwennyini oba oguwedde 28 twalonda basentebe b'ebyalo nabo balonze obukiiko bwabwe. Kati kiri eriffe abalonzi oba bannansi okutandika obatunira Ndiriiso George. Mu studios twegattiddwako omukulembeze akiika ku district y'e Kampala wano ku City Hall amuyite Lord Councillor era nga abadde mukiise ku lukiiko olw'eggombolola y'e Nakawa okumira ddala emyaka 5 so nga ate tekijjaawo kyakuba nti alina endowooza z'ebyobufuzi gy'akkiririzaamu ekibiina ekya National Unity Platform kyakkiririzaamu. Bw'abanga yaliko sipiika w'eggombolola namba akati ng'ate ali ku district wamma engatto mutuufu azigyamu bulungi okubeera ng'aliko byayanukula ebikwata obutereevu ku bakulembeze ku mitende gyonna. Ssebo Mwami Lyemba tusanyusa okulaba namusizaako Labour Spark TV. Ssebo nsanyuse nnyo ebbanga libadde ddene naye mbadde nkugoberera era we bali kuweereza abatulaba mwenna omukulu nga babategeezezza erinnya Godfrey Lyombya Lord Councillor akiikirira abantu ba Nakawattu. Omwo mwe muli abantu b'Embuya, Bugoloobi, Kiswa, Nakawa institutions, Nakawa parish, Nagwa Nagruto. Ate ssebo kiweerabiddeyo nti bwe natuuka ku lukiiko olukulembera ekibuga Lord Mayor Bannakampala gwe balonda obulungi Ssaalongo Balemezi Ladi Nsubuga yampa obuvunaanyizibwa mbeere minisita we wa planning and civil works
okuteekerateekera ekibuga amakubo n'ebirala ebigwa mu buufu obwo. Nsanyuse nnyo okubeerako wano era nesunze okubaganya ebirowoozo ku bukulembeze obe gavumenti zaffe ez'ebitundu naddala zino zikituukirira wamu ne Uganda eyawamu. Era mbasaba tugoberere ate obaolyawo tubeeko enzikanya gye tutuukako ng'obukulembeze eri nammwe abawuliriza. Yoyo gwe tulina Minister of Planning ate nga era kitayinza kulekayo yingira mu byafaayo ssebo nga tumaze okulonda ate akakiiko ebyokulonda ne kaagala akake kaddibwemu ssebo era n'asigala ng'ali waggulu. Ekyo kimufuula mukulembeze kaba kabonero akafulumya ebigambo ebitaatuka nti abantu bamukkiririzaamu eddala asobola okubeera okulembeze. Ssebo nekyo kikulikira. Nze mukulembeze alina DRA fomu 2 ate nga togenze mu kkooti. Temugenze mu kkooti ate nga tosuubira genda. Naye mu nsi ensi bwe ziba nga tezissa mateeka kitiibwa kubanga wolangirirwa olaba n'ababba obululu bw'abantu ye yali afa kintu kimu munangirire bagende mu kkooti. Naye nze bannangirira nenfuna DRA fomu yange wayiseewo mwezi mulamba tweteekerateekera kulayira ate ne bagala tugenda kuddamu okulonda mu bitundu ebirala. Ekintu ekyo netwekubira endulu mu kkooti. Kkooti netuwuliza naye negaano tuwa ensala. Ensala yagenda ogituwa nga n'akalulu kawedde. Netwebaza abantu baffe ab'e Nakawa naddala akalulu akaggwa abantu abali mu Nakawa East gyenkiikiri side ya Nakawa East mwalonda n'empangula ne Magini ennene kati baali bagala okukozesa omuwaatwa mu Naggulu ne Naggulu kubanga baalabanga erimu abalonzi emitwalo 4 nga balowooza basobola okukozesa ennamba eyo ate eyiseewo obuli obuwanguzi bwe twafuna naye abantu ne bagaana okulonda. Era ndowooza mu byafaayo akalulu akange akaddibwamu box eziwerako ddala 28 tezaggulawo. Abantu nga bagamba mwagala kubba luyombya. Era solidarity yali mu bantu kabonero akalaga nti betukolamu bisiima ate era kabonero akalaga nti mugoberera ebigenda mu maaso. So ffe twogera okubasuubiza nti tugenda tutambula nammwe tetugenda bavaamu. Era gye buvuddeko abantu b'e Naggulu awo twaliko awo ku masomero nga St Jude Naggulu nasakira abaana abali mu kibiina ekyomusanvu ekyomukaaga n'ekyokutaano ab'obuwala Reusable Sanitary Pads ne tubanga abaana ab'obuwala tubangera obasobozesa okubeera mu masomero. Ne masomero g'embya twakikola naye tugenda kusigala nga tutambuza emirimu gino nga ddala nga tuyita mu kitongole kyaffe kyemmanyi obulungi ekya Godfrey Luyombya Foundation. Sebe ekitongole ekyo kirina website era kimanyiddwa ku international level. Nabadde Moscow mu kibuga ekya Russia nembaako bennalaza website ne beewuunya abasajja abakola emirimu egikwata ku community era nafunye bannamikago bangi abagenda okunyambako era abantu bange ab'e Nakawa Lord Mayor teyalonda muntu mukyamu yampa obwa minisita bwe ngenda okukozesa ate ne foundation eno tubeere nga tubatuusaako obuweereza. Mbadde nsirikiridde nga mpulirira bulungi submission yo. Abantu bano wano mu kubalonda olina ekigambo ky'okosezza ne balaga solida ne bagaana okukwata ku bokisi. Ne bagamba tetujja kulonda. Bwe tuggulawo bokisi bajja kuyiwamu obululu ate banyagulula obuwangizi bwa national. Ekyo kibaawo nga mutandika ekisanja ne batuula ne batandika okubeetegereza bwe mwese empiki z'ebyobufuzi. Yo banno abatafunye mukisa nti bamuwa emyaka 5 kirabika oba olyawo ng'oggyeko other factors that remain constant. Abantu ne bagamba titwali tukusuubiramu si kyotulaze. Ababadde andilake ne batadda naye gwe ate weeyongera na kulinnya ddaala. Naye abantu bano walobye mutabagamba nti 1 tosobola kuba lukuŋŋaana n'obagamba nange nabadde Moscow nakoze bino na bino. Walobye mukola bye batamanya naye ng'ate bibikola ku lw'obulungi bwabwe. Nabadde ndaba abamu ku banno nga bali mu kibuga Accra babadde Ghana eyo bagenzi Kasasiro ku nsonga za nabadde wakubaayo era naye line ensonga webezze mu kitongole nga kiffe kitukulembera tufuba nnyo okulaba nga buli mukulembeze afuna omukisa okulaba
kubanga benchmarking beauty eri mu kutambula weegomba ate omala okwegomba kyandibadde kyankizo n'ojja n'oleeta kiweegombye era bw'otambula weewuunya n'ogamba oba abakulembeze abatukulembera ababaddewo ebiseera n'ebiseera bwe batambula beegomba ki obatambula bagenda mu hoteri okwebaka ne bakyala baabwe oba babaako kye beegomba bw'otambula bujja ekigere n'okikye wano n'ogendako mu nsi ezikulaakulanye okaaba amaziga era n'ogamba nti singa nze nina obuyinza obusalawo singa abaawo kyentereeza so kati tiimu eyo gyoyogeddeko nze ekyantwala e Moscow ate ne Moscow gavumenti ye Moscow yeyampita tekwaliko na ssente ya Uganda neki abasajja babeereyo naye nga babalumirirwa bakulabamu nga balaba era basinziira ku kyokubanga gwe ate bakuyita buyisi munnange abantu babeera bagoberera ate ne ofiisi zino zetubeeramu bannange oli ayinza ozinafuya naye ku mutendera gwa waggulu ofiisi kati ng'ewa Lord Mayor temanyi mu nsi ezikulaakulanye y'amaanyi yeddeera neya pulezidenti Lord Mayor w'ekibuga ne Mayor w'eggombolola tosaana mugeragana mbaka wa paalamenti mu nsi ezikulaakulanye kubanga bakusuubira nti gwe ateekateeka ate nga netteeka lyaffe eritungame ligamba ffe tuteekateeka ffe tuleeta ebiteeso ffe tukola bajeti naye ebyo biri mu mpapula bo bakirikogonizinga era bagamba bwe tunaaleeta ono minisita wa Lord Mayor owa planning ne tumulaga engeri gye tukolamu railway system train zaffe ziri zitya era twatandika tutya okuva mu 1903 bakulaga ne train yatandika era ng'ekyakola ne bakulaga nawa we batuuse kaakati gw'obanga oli mu butuufu ng'olina capacity esalawo ogambirawo nti ani service provider wamwe ani yabawa kino ajja akireetewa ewaffe bakulaga n'engeri gye basobodde okumanagingamu ebyentambula abantu abamu bamanyi transport okutambula nti mamotoka ne transport yonna sector ebeera mobility esobozesa omuntu yenna okutuuka at whichever means bakulaga engeri abatambuza ebigere gye babateeseteeseemu ne bakulaga mita nga 3 nti eno walkaway ne bakulaga engeri gye bamanagingamu public transport yaabwe nti tulina leeni emu nga ne woba olina emmotoka ey'obuyonjo tosobola kusala kugenda mu leeni eyo era bw'ogenda mu leeni eyo lisiiti ekkubirawo okugonza omulimu gwa public transport ne bategeka n'okutegeka emmotoka endala ez'obuyonjo naye ku luguudo ku luguudo lumu ne bakulaga engeri gye bamanagingamu ssente za gavumenti ne bakulaga ebitongole engeri gye bamanagingamu ssente so sikwata wano gwe n'okwata n'ogamba kampe multiplex wali ekibuga kikugamba kyekimanaginga bino so abantu ne bagamba nti gwe katukusponsoringe ku lw'ekibuga kyo era tetwali ffekka bayita ebibuga bingi ebyatta omukago nabo okuva mu Afirika naye ng'ekigendererwa kutulaga tekinologi waabwe ffe tusima tekinologi oyo tujja ne tubaga amateeka agasobola okuleeta tekinologi oyo naye mu buufu obwo era ffe twagenda okugenda naddala ku nsonga kati eya train kubanga ekyatulumya omutwe Lord Mayor already yali yafuna omwami yajja n'atusinkana mu SEC n'olukiiko lwa Lord Mayor ng'ayina ayagala kuinvestinga mu kibuga Kampala ne metropolitan area mu metropolitan area ngamba Mpigi Wakiso Mukono Ntebe byonna ebyetulodde ng'ayagala kuleetawo kye bayita light rail systems metro rails mu kisanja kino oba kiri ekikadde mu kino era enteekateeka twatuuka n'ekiseera okumanya okwesitula ffe nga ffe olw'etteeka libatuzizika era sovereignty bill etteeka erino walira banno ngeri y'okusaaga ne Lord Mayor n'oba olina university yenkana atya tasobola kujja mu Kampala aba mu Uganda ng'atonejjeno tamutakonyeemu nga tabakoze endagaano na gavumenti kakati era kikyatulita n'okwesitula nga Lord Mayor nange minisita we ne tugenda watonejjeno ne tumugamba tufunye omwami ayagala kuinvestinga ekisooka mu iron ore ayagala kutuleetera light rail system naye kiyeetaaga kumuwa go ahead ainvestingemu ssente era twamubuuza ssente zo zijjamu otya n'atulaga nti ssente ze n'agamba alina willing okukwata ttiimu okugitwala alage ekyo kyategeeza wano era nga ssente ye kiyeetaaga ntwe tunaamuwa teyeetaaga
teetaaga muwa ttaka akozesa oluguudo nga bwolaba olwa Entebbe Road najja nga azimba empagi ku mabbali najja mukono najja nga azimba empagi ku mabbali ne bakola infrastructure esobosa light trails ezo okukola ki okutambula naye bwafunira nti buli muntu akozesa light trail eyo akozesa ka train ako abaako sente zakola ki zasasula kati ye wagiramu sente ze era nga bwolaba ku express yadde enguzi yali amaanyi yali ku express gundi ebyo ebintu webitu byolaba byebiri e Kenya. Uhuru yabadde avaako we yali avaako yagamba ninofuwa okulaba nga ndekawo waakiri ekijjukizo kukola oluguudo oluva ku Jomo Kenyatta ne luyita mu southern bypass ne luyita mu kibuga Nairobi wakati flyover nenga yakusasulira kituyambako okendeeza ku mugotteko gwe tulina mu kibuga kituyambako okendeeza ku traffic gye tulina mu kibuga nti singa tubale rail systems ezo rail system eyo mu ddakiika 2-3 ebe tuse mu kibuga Kampala olwo naawe oba osobola okuleka emmotoka ewaka ojja kusanga famire nga mwami Keefa oyine emmotoka mukyala we ayine emmotoka omwana we ayine emmotoka naye nga buli omu ewaka avaawo ku different interval kaka kikuleetera okugamba nti nze nina kakaadi kange njagenda mbeere nga nkayisa ku train endeete enzizeeyo mu budde so ebyo byonna byonna byetuleeta nga tubireeta to mitigate oba okuadressinga ensonga ey'obuzibu bwaki bwa traffic so tusuubira nti singa tweyongera mu maaso n'embeera eyo tusobola okubaako ettofaayi tugaya tugagala gavumenti tugitegeeze nti kino ekisanja twazikola awo wenyini twazikola Lord Mayor ategalo government era kye kimu kye twakozesa ku ttiimu eyagenze Ghana Kasasiro Honorable Minister wa Planning ku lukiiko lwa Lord Mayor mbadde nkuuliza bulungi nga njagala nnyonnyole bulungi si ku lwange ne ku lw'abalabi n'abawuliriza n'abalonzi bo nti ebifaanana ng'ebyo wano mu ntandikwa tubiraba abamu tubiwula n'obiwulira tugenda ne mu benchmarking naye wabeera omuziziko even after having such visits mukomawo ne mutabaako kye mukola ne mutabaako kye implementinga ne mutabaako kye mutandika kale ne kikoma bukomi mu makkati tugamba why baali batandise ku nteekateeka y'okubeera nga bafune kubanga tulabye Lord Mayor mukwano mukamaawo y'omu ku bakulembeze nga tanabana kutuuka eno gyali abadde n'ebimotoka ebibye ebyakasasiro kiki ekiremesa abalala ate nga mwena mufunye omwaganya kumpi ogusinganira n'abala gye tuzze tuwulira ne mutabaako kye mukola ne watabaawo kibeera implemented ne watabona kitandikibwa kubanga Lord Mayor Ssaalongo bali mu ezo ebimotoka ebimazewo emyaka nga bikola ngate benefitinga electorate naye obuzibu buvaawa waliwo ekirabo ekyenjawulo Katonda kyawa abakulembeze naye omukulembeze wekikula bwe kityo aba ayagaliza era abakozesa entebe ye buli mukulembeze njagala okubulira asobola okukozesa entebe ye oyogedde bulungi nali sipiika w'Ennakawa n'ebintu bye nakola nga ndi sipiika nasaka nga nkozesa just office nemanya wemba njagala okwongezaayo enkolagana yange nemba nvudde mu office nakola ki nenkola foundation gibayita Godfrey Foundation ne bali mwezo alina foundation bayita bali mwezo community foundation era ebimotoka ebyo abisakira ng'ayita mu kitongole kye ekyabali mwezo community foundation network zakozesa ffe tusuubira nti tetulina capacity ffe ng'obukulembeze okukwata mu nsawo zaffe tukole ebiteekeddwa okubeera nga tukola ki naye obuvunaanyizibwa one of the roles obukuvunaanyizibwa obukulembeze kusaka lobbying olina okuba ne skill ey'okusaka erumu tulonda bakulembeze nga n'ekigambo kusaka takimanyi nga yalowooza obuvunaanyizibwa bwajja kgenda abeere nga yayasa enkukulumbe abeere nga yasinga okukaabira omufu nga bwe buvunaanyizibwa bwe naye olina okuba n'ekintu ekyenjawulo kyogatta ku bantu bo kati twesanze ng'ekibuga Kampala tulina omwami eyategeera lobbying ate nga yategeera local government ate n'alonda ne ttiimu era etegeera eyogera olulimi lwe lumu kati ffe omulimu gujja twangwira ate tubeere nga tuyambako ne bannaffe okulaba nti kino kisoboka kitya so tuba tusuubira nti abakulembeze abalala kubanga olina okwegomba omuntu yenna nga teweegomba tosobola kubaako scorecard gye weeteekako olina okuba nga weegomba ate oba oli awo obeeko
wawo osinzirira okukola kyekireetera abantu okugenda ku benchmarking kyekireetera abantu okugenda okukola ki okutambula nti weegomba ojja neffe gye tusaba gavumenti kwe kuba ne will kwe kuba n'omwoyo ogwagala oba ogwagaliza okutereza embeera z'abantu. Omanyi akakiiko aka Honorable Herbert Orikoba mwalabikidde Minisita Bala nga bamubuuza engeri gy'akolamu emirimu. Tugenda kugatibwako mubaka wa Parliament n'omulondoozi w'ensonga nga tukubaganya ebirowoozo ku ngeri local government gye zikolamu emirimu ne abakulembeze mwenna okuva ddala eno wansi paka waggulu eri kuba omukulembeze bw'atuuka okugamba nti ekisanja kino tewali tulo tewali nguzi n'akiddiŋŋana on several occasions ayinza okuba akakyogera emirundi ng'etaano akabonero akakulaga nti ku mulundi guno gavumenti gy'akola nayo omulina mmwe wadde nga muyinza okuba ku ludda oluvuganya ayagala walemu okuba okwebaka era mu kulaiza sipiika ekololo yagamba ate n'abo opposition abo bafuna engendo bafuna opportunity ezifuna engendo ne bagenda okuba ekimantinga begombe ku byaba n'ababala baleete wano n'abala bonna bonna agenda kujjayo omukono ogw'amaanyi naye obusobozi bw'okussa mu nkola bye mulabye bwe mutugamba nti ensawo yammwe batebasobozesa ate ne mu kulobinga mubaako kye mukola naye era nga tebiri tangible that much nti n'abalonzi bammwe olumu tebabiraba ne busanga era abantu nga bakugjeeyo wano tulinaho nabwe kutugenda obeera naye abadde tanaba kubeera mu palamenti ng'omulaba alwanirira nnyo ensonga z'abakozi ne bayintaanizi bano naye ogenda okwesanga nti abaka babeera mu palamenti eyo ebintu ne bigaanira okugguka nga balina obusobozi balina numbers naye olaba abaana abasawo abali mu kugezesa oba balinda okutandika okubeera nga bakola lwaki ensonga zaabwe ziba tezigguka bulungi kubeera nga zituuka eri bekikwatako bw'ogenda mu councils n'olaba nga ebintu ebiteekeddwa okukolebwa enkiiko za local governments nabo tebikoleddwa nekiba nga kyetaagisa minisita kati atambula kyalo ku kyalo okulaba nga yatandika okuba toki n'okulabisa ababadde bakakkana ku nsimbi eziteekeddwa okuyamba abantu ne bazeezibika. Ffe ng'obukulembeze batekiniko batugamba nnyo ekigambo kino eyes on hands off naye kyankiza oli mukulembeze okukola monitoring naye bwala mukyakola kituufu alina okumonitoringa naye era si yasoose okukitandika walabako leader of opposition gwe twalina ebiseera ebyo yali Mathias Mpuuga yatambulanga naye Nabbanja n'avaayo n'agamba nedda otulabisizza ekimala era singa badde mulala olwatulajo Ssenyonyi era nga yakikola nga bwe yakola n'agenda wano ku ddwaliro ly'erubowa ne bamugaana n'okukola ki ne Balamu wagende basobola omuggulira n'agenda mu Lubowa anti omulabye kubanga script gyali mutambuliramu si yasoose ogitambuliramu era bagitambuliramu wabalaba kye babakola ne babastopinga okukola ekyo naye ekikulu we appreciate cause gyali mu kukola weewawo nga terina tuwa result eri mu kulabisa nze tojja kubba biliyoni 15 nzo onteeke butesi mawulire onswazeswaze naye nga nesigaza ssente mu nsawo nga tezikomyewo gwosobola okutukyamuukiriza n'otulaga nti olina omulimu gw'okola naye nga just idle busy ng'oli idle busy olaga nti ono mukutte twagala bano ebakwata ebbanga lyali babakutte bameke batadde mu mbuga za kooti bameka ababadde charged nti ono agenze luzira ono agenzewa agamba DPC OC CID bikomaawo so kati anti olina okukola follow up lwaki kola ekintu kimu eberenga lesson eri abalala osobola okwenforcinga n'ogenda mu district egi n'okola ekintu ekirimu administrative ne kireeta results ne bagamba kajje waffe atuse ne beetererezawo naye oli waawulira nti obadde Fort Portal gwe wakutte wamukubye mawulire n'omulekaawo n'ojja eno n'omulekaawo n'ojja eri n'omulekaawo ekintu ekyo oba toyina direction gy'ogaba twagala okulaba nti okay minister otekinze charge well and good what is the follow up eri gye watandikira obozzeeyo kiki kyozudde kiki kyofindize out era bantu accountability kijjowa abantu mu byonna
singa buli omu akola obuvunaanyizibwa ng'obukulembeze era singa buli omu abeera empowered ng'amaanyi golaba minisita ge bamuwa okukola ekyo kyakola twandibadde tulina sanity. Ffe tukwata babbi bangi wano kabalo mu kibuga wano oluguudo lwa Portbel Road terunaggwa luyina kuba kati nga lugenda kuggwa omwezi ogujja okusinziira contract ne terunaggwa lwaweebwa obuwumbi 10 buli kilomita kilomita ziri 11 eziva wano ku Spring Road wano kutandika wano ku Meat Packers okutuuka ebugolobi n'okuva ku wano ku Mubuzi okutuuka ebugolobi n'olugende luzira kilomita 11 n'obutundutundu biliyoni 10 ne zigenda ku ezo kilomita zokka ate ng'ezo zisobola okukola endala kilomita 2 naye terunaggwa twakuba emmeeza ne tugamba mutuwe kino teri yakola ki singa naffe tuba n'amaanyi agakwata kubanga mu nsi otunuulira mu nsi nga Kenya gavana ali mu command minisita amaanyi agakwata agolesezza anti agolesezza namwe ge mwagala ng'obukulembeze nti ngalo ku gavumenti nti olukiiko olwa kanso lusobola okukola recommendation nekola ne mukola recommendation nekomaawo kubanga implementing body either executive director oba town clerk ataje kiteekeza mu nkola kubanga ye yali mu kafubo akawooli contract ekola emirimu era n'emitendera gye yalimu okufuna contract wesanga nti ayinza okubanga yeekubana n'abantu abo nga tasobola kubanga akolaki so twagala agamaanyi agaweebwa omuntu yenna akola monitoring nange nzijje ne komiti yange ya engineering nze nga minister wa planning ow'ekibuga Kampala nzijje ne komiti yange ya engineering nkole recommendation ekolerewo so sikola recommendation eve museke ejje mu kanso egiise ate egende mu technical management yenyini jendi mukunenyeremeredde okukola supervision ate nga gyenjagala yebeegunjula so singa mandate ebeetuweebwa ne tuba ne capacity eyimiriza ne contractor nti gwe omulimu gwe twakuwa tugukola bulungi tugumaliza mu kiseera tugenda kukoma ku certificate eno tetugenda kusasula tugenda kulonda mulala agamaanyi sigalina nga luyombya eyes on hands off. Njaga tweyambisa omukisa guno tufune emboozi ekwata ku minisita we yabadde mu kakiiko ka parliament nga bamubuuza engeri gy'abadde akolamu emirimu gino naye mu kiseera kino muzikirize mbanjulire twegattiddwako omubaka akiikira abakozi omu ku babaka abakiikira abakozi mu parliament jjukira babeera 5 gwe tuli naye mu kiseera kino nja kumusaba nnyabo tusanise okulaba namusizaako live ba Spark TV. Well, abaliyeyo amanya gange nze birungi Anet kubaka w'abakozi mu ggwanga gw'omukozi ali eyakeera okunoonya ku ssente osobole okubaawo nze mubaka waabwe abakozi ab'eggwanga tuli 5 tulina omukyala owa affirmative action ate abalala tuli 4 kati ndi kwabo 4 abatuwuliriza wow sanse okulaba twegattiddwako omulondoozi w'ensonga munnabyabufuzi ate nga munnabyanfuna Magala Solomon yavuganya ku bubaka wa palamenti obwa Kyaddondo East abaana ne bamusawuka eri naye nga yateekawo okuvuganya okw'amaanyi osanga kati singa yali ku fulo wali naye sebe tusanse okulaba lamusakolaba Spark TV. neyanzeege abawuliriza n'abatulaba nga sinnabalamusaako sebo ntwala omukisa guno okubayozaayoza nga Nation Media Group officially tubadde tetwenyeganga okukomawo ku mpewo kabonero ak'enkukunala keeraze nti okusirika ate ly'eddoboozi erisinga okuwoggana era mbayozaayoza okubanga mwakomyewo eri abalabi baffe abalungi n'abantu baffe aba Kyaddondo East erinnya nze Solomon Magala nsuubira programu ennungi. Yes. Weewaawo weebalise okutuuka n'owaguza ate ndowooza mu bapanalist bona be tulina gwosebo tuyuzaayoza n'otukulisa
oluwummula lw'obukake anti nze nkwatibwako mubadde munnuma nga sibalaba ino oluwummula olw'obukake honorable minister wa planning ku KCC tetayuzizza lwakuba bwe tubadde tutera okubeera naye neera badde simulyako ng'atuyozaayoza naye newe kasita asobola okujja kubanga atwagala nnyo bwe tumwaniriza ajja omujjidde mu situdio tukubaganya ebirowoozo ku ani avunaanyizibwa ku mugayaalo mu mpeereza kubanga mu service delivery yekyagaanya okutuuka n'okunnyikira mu bantu bano ababalonda bwe ndaba abantu nga bateekawo okuvuganya okw'amaanyi ne mu kalulu k'obwa LC webuuza kiki kye balwanirira eno wansi ate nga tulina endowooza nti ebintu biri eri waggulu naye wetunawunzikirandoza tunakitegeera njagala tugende butereevu ku nsonga ya enkola y'emirimu ereetera minisita okuva mu ofiisi naaba nga alina kutambula okujja wansi ye bannange ebyo byakola binaaba ne tangible results in as far as curbing the vice of corruption is concerned tandise naye honorable ndiwo betunulira enkola y'emirimu kati eriwo erabika okubanga ze zimu ku nteekateeka oba enkola ezisuubirwa nti ziyinza okuyambako okuzuula abadde bazanyira mu ssente ziteekeddwa okuyamba abantu ogirabamu essuubi enkola eyaleero ey'obuteebaka ate n'okuba nti yo yasazeewo amateeka weegali tubuze nga tulina enkola gye tukolamu ng'omuntu ebitabo bwe bisangibwa nga si birungi nga basazeewo kati omuntu oyo bamuteeke mu mbuga z'amateeka kati waliwo ekirala ekya Honorable Balamu ne Honorable Nammere muzeeyi bw'ajja n'agamba nti pulezidenti w'eggwanga bw'ajja n'agamba nti tetugenda kwebaka mbawadde baminisita baabo anaayebaka amanya talina mulimu ate ate tategeeza baminisita bokka yabadde ategeeza buli muntu yenna aliyeeyo nga oyina ofiisi nga wagikwasibwa nga ya gavumenti nobweba nga si ya gavumenti kubanga ffenna tuli mu ggwanga lyerimu ate n'amateeka agatutwala gaki gamu yabadde ategeeza it is a directive ffenna tugende tukole ki tukole twenyigire mu kintu kino kubanga nga Balamu bwayogera yakiise obulwadde ng'alaba nga kikyali kiwundu naye nga kyetutya nti ekiwundu kino bwe kinaakwata seeruzi zonna nekizikola ki nekizirya tugenda kufuna kansa kati n'agamba nti mwena mugende mukole kati eyo nze njiyitanga kampeyini gye yataddeko ng'omukulembeze mu speech ye n'agikaatirizako mu speech y'eggwanga kati awo ne tufuluma naye abantu abavuddeyo ne balaga nnyo because ministries nyingi betuli mu kulaba abavuddeyo ngambe kye bayita strategy oba kye bakozesa ekintu kye bayita expose kulabisa omuntu eyabbye nabo basoose kulaba ku omuntu ayagala ki omukulembeze ayagala ki ekisinga okulaba nti asobola kusigaza ofiisi ye kati ye approach yaabwe ne balaba nga okusigaza ofiisi yange ddala nze ng'omuntu nyetaaga ekitiibwa kubanga kati bwe mba ngenda wa kansala chairman 5 nga manyi nti talina kitiibwa luli yabba luli bamusanga ebikolebwa ebyo kati nange bwe mba ntuuka oba n'abakozi b'okozesa babeera tebakusaamu kitiibwa so kati nze approach yaabwe njiwagira nnyo kubanga basazeewo bakole ki bakozese eyo approach ey'okusooka kukwata ku kitiibwa kyo tewali mukulembeze gw'olonda
nga tososoke kulowooza kitiibwa kubanga abeera agenda kukubeera ki ddoboozi lyo kati omuntu akurepresentinga osooka kumu identifyingamu ekitiibwa kati bo punishment yaabwe gye balabye nti katugende tutandikirawo eba one strategy era ndowooza nkubiriza buli omu yenna si okukubiriza nti approach eno tusooke tugi appreciating kubanga nze nagirabye ekola waliwo webaba bagenda n'olaba ng'abantu bali mu kukola enguudo zonna bali mu zikola kati n'oyebuuza sente ezo zaabaddewa ebitaala bya street bagezezaako abantu okubiteekako kati n'oyebuuza bulijjo waabaddewo ki kati nze buli kintu kyonna ekijja nga kisobola kugatta kukujja ku corruption nandyagadde buli omu yenna waali akole ki akyanirize kubanga it is a strategy wano covid bwe yajja fena twali twebuuza ye bannaye tukozesa eki oba tubeera awaka naye n'obobeera n'awaka nga ogenda kulaba nga obadde bukusangayo kubanga emmere enyini gye twali tutuma mu katale ng'ate oyo agikuleetedde tewavudde waka naye agikuleetedde yadde na covid n'agikuleetera waka kati kwegamba ne baddamu ne bagamba kati omanyi tukozeseko ka prevention abantu bamireko ku ddagala nga tebanaana kukola ki kulwala ne tutandika ne tumira ebintu bingi nnyo nnyo ebya prevention kulaba nga tulina immunity so kati olwaleero ndowooza bwe banaabavudde ne bakozesa approach eno ffena tukole ki tujanirize tubayambeko n'okulaba nga bafuna oyo omuntu ekintu kino kigenda kukola naye tekisobola kukola kyokka waliwo n'ebirala bye tulina okulaba nga tuteekamu amaanyi bisobole okukola ku nsonga eyo ennyini nti approach ogyagadde oli omu ku basaale babadde baadvocate okulaba nga health sector abaana abasoma ebyobusawo n'ebirala babeera mu mbeera ennungi naye bw'otunuulira katwale sekita eyo ebyobulamu era nawo kyetaagisa nkola eyo okulabika nga ennyikiza bulungi kubanga okimanyi bulungi tokusinziira ku Abuja Declaration nga Uganda bwe tuli basignatory budget erina okuba nga egereka 15% mu kitongole ekyo mu sekita eyo ne tikyagaanye era bw'anaagenda mu malwaliro nga teri ddagala ng'abasawo tebaliyo abaana bano abayitaani abakola emirimu gye tumanyi nti basigana okukola emirimu egiyiza okuba nga gyekanasa tebana gloves tebana bikozesebwa era ojja kiteeka ku kyakuba nti sente zibaddewo naye nga tezituuka mu malwaliro oba waliwo ekirala ekyetaaga okukolebwa bwe mbadde maliriza era njogedde nti bwe mbadde maliriza njogedde nti waliwo n'ebirala ebirina okukolebwa okulaba nti system zitereera era okupreventinga corruption bw'obanga toyagala corruption ebeere ogenda kwesanga olina bingi byolina okukola ki byolina okukola kati Honorable Baram Nammere basazeewo bagende mu local government bakole nze ndaba nga bw'oba oyogera ku kintu kya let's say bombuuza ekibuuzo nti lwaki waliwo corruption ngenda kugamba nti number one ndowooza supervision teriiwo kubanga oli omuntu ali mu kubba abba nga ali yekka kati bw'amala kubba ne bamukwata oluusi tebamukwata bayinza n'okukwata omuntu atakoze eki atabbye kati ekyo nagambye nti kyekimu ku bintu ebisobola kati bo bagendayo kulaba ne basupervisinga ne balaba ate tebasobola kukola bokka n'ebintu ebirala byoyagala okutegeera nti biki ebyo ebyandibadde bikolebwa era ekyokubiri ekisinga nnyo kulaba nti abakozi balina ebikozesebwa omukozi bw'aba talina byakukozesa yeerabire production ekyo kyo bwensobola kujano nkiteekeko nkiclosing nedda era kyova olaba nabadde wano ku Mande ku makya nga njogera ku intern nga ngamba nti intern oyo kati olaba omukozi mu factors of production okubanga olina kyosobola okufuna bayinza okugamba ngu ssente
ne bakugamba landi ne bagamba ettaka naye ettaka terisobola kukola nga terina mukozi ate ne ssente tezikola nga tezirina ki mukozi kati eggwanga lino lizze nga lirina abakozi batono kati era Honorable Ndamere ne Honorable Balamu bwe baba batuuse bagenda kwesanga maybe abantu abandibadde baweereza report nga tebalina report kubanga baali batono abantu abalina okubeera mu system basobole okuba nga balaba ebintu ebyo nga balina evidence tebalimu ate n'ebyokukozesa nabyo nga tebikoze eki tebirimu so kati ebintu by'okukozesa nze bwe mba ntusaano nga omukulembeze w'abakozi mbeera ngamba eggwanga nti abantu baba tebalina byakukozesa era togenda kuba braminga kubanga ogenda kwesanga ng'era omukozi bw'aba nga yazze kukola nga talina bikozesa kiba kitegeeza nti togenda kukola ki tagenda ku delivering. Well, program bitebye ku kyaliyo Honorable Annette Birungi omukulu bakabatikira abakozi ngenze wa Solomon Magala naliko wano n'obubaka parliament nga yekokola abalonzi ng'agamba tuli mu kusonga lumwe mu bakulembeze naye n'abalonzi olumu beebaka kuba president Mathias agamba kyakye wali kwebaka naye eriwo olabanga ndowooza n'abalonzi naffe twebakamu nina mu kalulu ako mbadde nnondoola okuva lwe katandika paka lwe kaggwa byonna ebibaddemu ebisinga mbadde mbironda nina kampeni zezimu ze nalaba nga eyeesimbyewo agaba meal coupon abantu sabo ne bajja era meal coupon nga abantu bajja era ku rally ng'agaba n'emmere naye nga bwemba ng'omu ku bannamawulire abalondoola abakola investigative mabegako nga y'omu ku bantu bwe baali bakutte ne basanga n'entumu za ssente mu mayumba naye omusango ebintu ne biggwerawo bwebito era ne bamukomyawo abalonzi kati okwebaka kuno n'omugayaalo tolowooza nti guyinza okuba neeno gye guli mufe abantu nga tegulimu bakulembeze bokka oba ekyo tulina kunenya abakulembeze abalonzi bo bakologwa webale nnyo Kefasi ekirowoozo kyange nakikuwaako aliya nze ndowooza nti obuzibu butandikira eno mu balonzi ne bulyoka bujja ku be balonda. Lwaki be balonda tebava Kenya tebava China babeera bano bannaffe bennyini oli yavaayo n'agamba naye lwaki seesimbawo kakati bw'ajja okwesimbawo abalonzi ne bamulondera ebyo bo bye bamuleetedde. Nakugambako nti waliwo omuntu lwaba mu campaign Honorable Councillor Nanjulira omuntu n'alambika nzize mulaba ku simu abadde ayogera nti omuntu n'alambika byagize n'agamba nti twava wano ne tugenda mu nsi bweti ne tugenda mu nsi bweti n'akulaga ekifaananyi ekigazi munne najja n'agamba nti gundi abatumidde abalonzi ne bagamba nti oli yakola ki yasinga ono alambisa ensonga nga bwazaagala oba bwagenda ozikola so bw'avaawo n'amala n'atuuka eri mu palamenti oba ku kanso tewali kyanjawulo kyosuubira. Waliwo wiiki ewedde gwe twabadde twogera naye awo naŋŋamba nti nawangula naye naddayo nembuuza nti naye mu mmanja ki bali ne bagamba tetulina kyetukubanja kubanga ffe twakusabanga tuyimbiramu era watukola ki watukola bulungi okuguwatuukira n'okuyimba wayimba so tewaliiwo kirala ky'oba osuubira mu muntu bw'atyo nga ne wajjidde naawe bw'otyo bw'omuleese. However bwe kituuka ku buweereza olw'okuba nti nze ekirowoozo kyange kiri nti bwe tuvuganya ebintu bino bwe biggwa ne tuyingira wano mu buweereza kati obuliwo focus eyina okuva ku bibiina nagira ku NUP nagira ku NRM focus nedda ku service delivery kuba abaakulonda baba baki baba bayitirivu tebaba specific. Mbaddeko awantu naddala kubwa chairman bwerosi wanu ng'eyawangula akalulu wali eyawangula ku bw'MP yaliwo NUP naye ate bwe kutuuse ku bwa chairman
nga layini y'ONRM mpanvu okusinga owaki ewaffe we banzaala ewatubaawo ate ali independent yafuna obululu kumpi nga 600 ng'ONRM n'ONUP tebafunye kyokka nga mu kalulu bali be bakola ki be basukkuluma. So ekirowoozo kyange kiri nti bwe tutuuka wano ebintu tulina kubirabira ku levo y'emu nti mu benchmarkinze kino kye muba mukola ku lw'obulungi bw'abantu nentuuka ku mbeera y'omugayaalo mu buweereza. Yes, Mwami Solomon, nja kusaba tutandikirawo ojja tusimbaawo wakati embeera y'omugayaalo mu buweereza ogenda otandikira. Mulabi wa Spark TV program bitebeko kyali tukyagenda paka ssaawa 6 wetwogerere buli dakiika tononya okuwera essaawa 5 ketutuuse ku ntiko essaawa katuwumulemu ate tutumire ku lwendo lw'amazzi tudde. Olunaku lwa leero Minisita Balamu Balugahala ng'alina omumyuka we Justin Nameere bakulembeddemu abakungu okuva mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu okulabikako mu kakiiko ka paalamenti ak'abakozi ba gavumenti akakubiriziddwa ssentebe waako Honorable Herbert Aliko. Balamu abadde alabikidde mu kakiiko kano okwanja enteekateeka zaabwe ze baabakanako okuva lwe baakwasibwa woofiisi eno omuli okutalaaga eggwanga nga bafuuza abakozi ba gavumenti n'enkola y'emirimu gyabwe. Balamu ategeezezza akakiiko kano nga ku disitulikiti 12 ze baakatambulamu bwe bazudde emivuyo egitagambika era nga ku bangi ku bagyenyigiddemu bakwatiddwa abamu ne baggulwako n'emisango egy'enjawulo. In summary, 44 people have appeared in court at anti-corruption here. 26 people, their files are complete, pending appearance. 9 cases have been referred for further investigation. Those were the first 12 districts, ending in Ankole. Ono ayagala abakozi ba gavumenti abeemulugunyizibwako okuba mu mivuyo emisango gyabwe nga gikyagenda mu maaso baddizibwe ebbali okwo kwossa okuyimiriza okubasasula omusaala. The new AG is making a new order. Once interdicted, you will not resume work till when your matter has been resolved. Actually, in that order should say, once interdicted due to indiscipline and gravity, you should not even be paid. Ono era asabye ababaka ba paalamenti obutamulekera mulimu gwaliko ogw'okulwanyisa obuli bw'enguzi n'enkola y'emirimu eyagaddibe nga lye eri mu bakozi ba gavumenti. I'm really sorry, some of you and us and I, we have relatives whom we are touching, but that can't be livelihood. Being accountable, being a professional, being an engineer, doctor, professional, it doesn't exonerate you from being handled when you mismanage state powers or when you mismanage state resources. Eri abakozi ba gavumenti abajjukiza okukimanya nti ofiisi ez'abakwasibwa bwe buli obuvunaanyizibwa baleme kugafuula amaka gaabwe. All public offices shall be held in trust of the people. Many people think in those districts that they own those offices. They are forgetting that under the principle 26, they are just custodians, they are not owners, they are in trust. Ono ayambalidde abamu koona ku luwonzi bakimanye nti enteekateeka zaaliko azikola ku lw'obulungi bw'omuntu wa wansi. When you see us fighting on, it is not our fight. I don't own property in Bugisu, but I want the Bagisu to enjoy the same rights as Banyoro, as Banyankole, as Northerners, as everybody, as all Ugandans should. Balamu era ategeezezza nga gavumenti bwe yabawadde biliyoni eziri mu 12 bateeketeeka abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu nga yateekerateekera minisitule ya gavumenti ez'ebitundu ayanjulidde akakiiko ku nteekateeka gye balina ey'okwongeza omusaala eri bassentebe b'ebyalo. The LC1 and 2 chairpersons get 10,000 per month, which is 120,000 a year. So we had put in a request of 116 billion, and we want your support to be able to facilitate them and be able to get more results from them. Balamu atangaazizza ne ku kiwandiiko kye yafulumya omwali okuwa ebiragiro abakulembeze ba zi disitulikiti omuli okwanja enteekateeka zaabwe ku nzirukanya y'emirimu gya disitulikiti okulaga embalirira ya disitulikiti eri buli omu ne ku biragiro eby'okuluŋŋamya ku kunywa omwenge. Andrew Kaggwa, Agafeeyo.
Well, emboozi eyo eya Honorable Balamu Bagahara ng'ali mu kati kwa Parliament akakulira Honorable aliko nga bamukunya oba bamubuuza enkola eno gy'otambuza ssebo etulekawa era biki yadde yenyumiriza mu arrests z'akoze naye mbadde ne Honorable Luyombya wano ng'atulaga nti arrest ezo bazikola naye bo nabo bagezaako okwagala okukola ebiringa ebyo nga tebalina maanyi naye n'abaana bwe tulaba balina amaanyi ziggwerawa ekyo ekibuuzo naye kasooke nvewa mwami Magala nga bado tandise okusima ku nsonga y'omugayaalo mu buweereza. Webale nnyo mbadde nkugamba nti obuzibu obulala we buva ku mugayaalo nti ffenna kyetukwatiramu omulundi gutya okweyagaliza kwaffe nga bannansi kutono. Bw'ogenda China eyo nga munywanyi bw'atera okubenchmarkinga abakyalina bwe baba balonda bammeeya gwe nange tetubalonda basooka ne babassa mu kakuŋŋunta ne bagamba nti Magala, Luyombya ne Kefaasi be bayise mu kakuŋŋunta kano bagende mu bantu nga bonna babazudde nti bali ku mutendera gwe gumu ogw'ebirowoozo n'entambuza yaki y'emirimu. Bwe bamala okubatwala eyo ffe bwe tubalonda ne babatikka tageti eya gavumenti eya ddala si ey'okujja obuzza ogambe kino nayise ne walinga wali bwe wati nedda naye bw'ogamba nti 5-year plan yaffe for example ya kutereeza bya ntambula oli ne bamugamba nti wagenda okuyita leerwe nti leerwe egenda kuyita wano tugenda kutereeza tutya bameeya ne bakansala ne baani ab'ebitundu ebyo ne babaalayindi ku mulimu ogwo. Singa meeya abeera enkoko njeru n'aweereza bulungi ne bagamba nti emirimu gye yakola nkoko njeru akoze eki ng'oli bw'ayinza okutuula n'agamba nti Nansana bwe yali emyaka 10 si bw'ali nti naye ani avunaanyizibwa ku ekyo nti oba mpa example nti mukyala Bakitte omulundi oguddako mukyala Bakitte bwe baba bamuveetinga ate tebamuveetingira Nansana olwo bamugjayo ne bagamba nti katumuveetingire Nakawa ayongera asembeze paka omuntu oyo bw'ava gy'avudde n'atuuka okukulira ekibuga nga Beijing. Ekyo kiyamba abantu okuteeka ebirowoozo ku buweereza obwaddala nga si kugamba nti bwe naagulayo essowaani n'ebikopo oba n'enziika obuvunaanyizibwa bwange bugenda kuba buwedde era bantende nti gundi aziika nnyo naye nga bino ebirala ebikwatibwako tobikoze. Ekintu ekyo kibayambye nnyo okulaba nti bwe bagamba nti mu myaka gino tugenda kukyusa industries 25 zibeere mu region eno oba za solo oba zaaki ono meeya yagamba nti ani asinga okukola solo essaawa eno nti Bajamani ngenda ku benchmarking Abajamani paka bwe tunaabayisa tube nga ffe tusinga okukola sola era bw'oba weetegereza waliwo kampani awo gye bayita BYD emabega yali ekola bukozi battery wayisa akadde katono nga ye ekiruubirirwa kyayo kyakwebenchmarkinga kukola electric cars ezikyasinze essaawa eno buli muntu ye kampani gyakola ki gyayogerako nti BYD mu kufulumya emmotoka mu bungi n'okuba nti zikola ate zirabika bulungi eri waggulu. Kakati ffe wano omuntu ajja buzi nti kiki alippira kigenda mu maaso. In fact nyekireeta firefighting akadde ke mutabadde ku mpewo waliwo akabenje ak'abaana akaagwa abaali bava sayidi eri ekapchorwa akabenje ako bwe kagwawo buli eyayogera wiiki eyo tuleete emmotoka oba tulegireetinge bwe tuti oba tukole bwe tuti oba tuseewungawo ambulensi. Essaawa eno singa oleeta omuntu n'obuuza nti resolution ezaabuuzibwa mu wiiki eyo ziri wa buli omu tujja bajjukira
ekyo kyaggwa bwe bakivaako jaamu bwakwata okumala wiiki egi buli akyala n'agamba nti jaamu asusse oba tuleete kebokazi oba tuleete kino bwe bakyogera ne bakiriiramu ne ssente nti batutta abantu egindi ng'ekyo bakikola ki nga bakibuukako nga badda ku mataba gasusse waliwo abakoze bwe bati ekyo tukibenchmarkingeko nga kisooka kibanga ekiriko we kitambulira bwe bamala gyoyita nange gyempita ne Honorable Luyombya okimanyi bulungi nti ekkubo bamala okulimala wiiki egi nga limaze mu pulaani emyaka nga 12 ne bamala n'okulireyinga bulungi mu wiiki emu ate n'osanga nga emabbali n'emabbali bazzeemu basimayo nti ate tuwerabira payipu gwe tulaba nti okukuba kuwudiisa ffe nti ekintu omaze ebbanga ddene ng'oŋŋamba nti kyoliko ndowooza nti bw'oba okola dizayinizi zo zonna waali zikoze omulundi gutya naye ajja buzi n'akirippira n'akivaako kakati kyekitutuusizza ku munywanyi Honorable Bala mukyakola inawe kituufu naye mu ngeri endala si kituufu lwaki olw'okuba ministry y'education eri intertwined oba yeekutte mu ministry zinne z'ebyemizannyo health ndowooza era olaba olumu bamaliriza ate bagenze ng'oli tayawudde nti lino eddwaliro kati liri under local government lino liri under ministry ya health kakati akwata omuntu oli n'agamba nti wabadde oversteppinze gye walaze siggwa okola ki siggwa ovunaanyizibwayo naye n'ekyokubiri be bantu bennyini okubeera nti bamanya nti ke yavudde embaale tagenda kuddayo kakati atazzeewa walala ate bwadde walala n'alippira ensonga ndala walaba ekyali e Masaka nti teri issues z'amaliriza ate ziggweredde mwani Bulegeya kyetwakomekereza nga batugamba nti ettooke baali baleeterana mu ngalo gundi obajja miliyoni 15 gwe ziizo mu ggwanga eryagala okwembuleesinga oli n'atuuka n'okugamba nti for once waako ku meeting ki credence giwe ekitiibwa era bw'oba weetegereza ennaku zino tebakyatambula batya so wateekeddwa okubaawo enkola ey'awamu ey'okumanya nti minisita bw'aba araaninga poliisi eno ate era tagiraaninga yekka kyekituweesa ffe omusolo basasulire abantu bali bonna olukalala olunene omanye nti bwe kiva ku ono kidda ku ono ne kidda ku ono ne kituuka wansi otherwise gavumenti egenda maliriza ng'abantu abo bezze n'egamba nti Luyombe yakoze kino Luyombe mu muyoole Luyombe bwe bamutanga agamba mwankwata mu bukyamu kubanga kye mwankwatira bwe twatudde ne tekinika ate si buvunaanyizibwa bwani si buvunaanyizibwa bwange obwo bwa Kefas buli muntu ayina okukola kyakola mu budde obutuufu ng'okulabisa kumaze okudda wabbali kubanga kwo bwe kuggwa eriyo gy'atajja kutuuka ng'Ekkaramojja for example okitegeera oba okutuuka Ekkaramojja ng'ate totutte minisita w'Ekkaramojja kakati oli omukwatire mu mandeeti yo ate agambe nti ripooti already twali twagiweereza dda mu OPM wapapye bupapi tewagirabe so ndowooza nti walina okubaawo coordination mu kintu ekyo kyakola but n'okwagalizaganya eggwanga lyaffe tumanye nti bino ebintu bwe biggwa waliwo ekinene ngenda kuwa akantu akasembaku nga mpumbawumba ku nsonga eyo tulina obulumi simanyi oba kikkirizibwa for example emabegako mu ntandikwa waliwo abantu ba safe border buli muntu ng'alaba ensi bw'eri organized n'abantu abo naye era okimanyidde ddala nti era eriyo eyavaayo abalwane balemesebwe
bana abavugira ku pavement n'abakuba ebitaala era bakomewo bakole ekintu kyekimu naye ng'abasajja baali batuuse ku level egamba nti buli wa boda kale tujja namufunirayo ekifo ekiri planned azimbemu akayumba kwega boda esukkerevo ya boda bano ababaka b'abakozi babe nga bakiikirira abantu abali organized ne tuddayo gye twava bwe twamala okuddayo ate ne bagamba nti bannange boda crisis era ekoze eki era ekomyewo boda zitutawaanya boda zijjula awantu wewamu emabegako mu covid honorable gwe yaleese waliwo akadde ng'abantu ne baproposinga nti omuntu bamuweeyo ka NSSF ke oba ojjukira ne bakirippira akadde ako buli omu afune olwamala ne kikola ki ne kiyitaawo naye nnina abantu abakwana abanywanyi bemmanyi olinga bamugobye ku mulimu nga tannaweza myaka yadde 45 ng'abadde ne NSSF asukka miliyoni 3 bwe bamugoba ng'alina looni mu banka for example looni n'ebala naye nga takyalina kigisasula naye ng'ebulako ntono miliyoni ng'ameka ne yeegayirira waakiri NSSF wamuyamba asetolinga just miliyoni 40 ne galema nti ojja kugumiikiriza tuzikuwe ng'owezezza emyaka 65 ate mu bits nyabo nga omubaka eriyeeyo abantu ng'ekyo kyokka kye yeetaaga okumanya nti singa aba mu mbeera bweti agivaamu bwati otherwise olw'okuba tamanyi kinajja nkya ajja gamba wayi kansooke nnyagulule wano nkwate akasente mmaleyo looni y'enju yange ne bwe banaaba bangobye sijja kubulwa wensula nga bwe nninda NSSF. Toyanza njaga kudda ewa Honorable Godfrey Byombya producer Tambule Fena nsonga ya lumu mbeera liikirirako abali ku City Hall wano kubanga Fountain of Honor waviirayo n'agamba nti ekifo ekyo twakijungulula nekisigaza bijegere ate nga for over 15 years okuva teeka lya KCCA Act lyaleetwa nelikolamu nenongereza ennongosereza obadde ku gombolola nga muwulirwa amaloboozi gagamba tetulina buyinza kati awo saa kino kibadde kiwuzika nga tuleese Hajati Uzeki netuwulira ntumulaba n'okubisa n'ebifaananyi nga mugamba at least tulina kyetusase evolution of power n'ebirala mingi bigenda kubanga bitandika okubanga bikolebwa tusobole okuba n'obuyinza kinaalabikako mu kisanja kino gwe ng'eyakayingirayo olabanga ku mulundi guno munaasobozesebwa oba munaaweebwa ekyanya okusobola okuba n'obuyinza okupafuminga kubanga mujja n'ebbugumu ne that passion ey'okulaba nga mukyusa embeera z'abantu be mukiikira naye ne gye mutuuka eno oluusi kituufu ddala mulemesebwa oba lwafuuka luyimba kubanga abadde mu ntebe eyo oba mu ofiisi eyo amaze emyaka 15 nga luyimba lwayimba ne bammeeya ba divisions bonna nga luyimba lwe bayimba kyokka ffe tusigala tubeesigisa obululu ne mukomawo ne mumaliza ate tulina buyinza ne tuddamu ne tuwa obululu bale tetulina buyinza gye mutusindika kati tuli kuki kisuubirwa nti ku mulundi guno wanaabayo enjawulo omuzungu agamba equity favors the vigilant not the indolent wekanya mufa kwoyo afuddeyo kwekyo kyamanyi kimugwanira okuba nakyo okusinga oyo aba yeekubagiza oluyimba olugenda kukoma olw'ensonga nze omu ku abali mu lutalo bw'okuimplementinga ennyingo ya 35 erabika ekibuga Kampala obadde omu ku ba victims okudda kubanga tosobola kubanga nali manyi kitegeeza okubeera sipiika nga nkubiriza olukiiko naye ng'ebiteeso byange bikoma mu bbanga era bwe nalinva kuwa sipiika twaleka nga waliwo ebintu ebirina okusalibwawo ku magombolola ddala g'ekibuga Kampala financial year yatandise mu mwezi guno ogw'omusanvu ogwakatandika buli gombolola kati liina vote liina account okuli ssente ezisobola okubeera nga bazimanaginga bo nga batudde ng'olukiiko lwa kanso
town clerk n'ateekesa mu nkola. Buli division yakkiriziddwa okuba n'account eteekebwako ssente okweddukanyiriza emirimu gye. Kino kikubulyanga seeke memba ng'atula mu lukiiko olukola strategies ne policies ez'ekibuga. Era kati ow'ennakawa lulinga bwe mba njagala kkalaamu eno nnakuwandiikira executive director. Mugule ku bwe mba njagala kutereeza pothole, bwe mba njagala kukola repair, wandikira bwe mba njagala amafuta ga kimotoka kya kasasiro. Kati ebyo mu nnambika nga ebiri mu nnambika y'etteeka third schedule ebiraga nti birina okudda, part of the third schedule birina okudda amagombolola, part B byonna twabitereezezza era kakati amagombolola galina okuba galina enkizo. Naye obuzibu bwaffe we buli wano mu Local Government Ratings Act eya 2005 ennyingo ya 37 ekyogerako okutandikawo kye bayita property tax fund account kwe tukuŋŋaanya local mobilized revenues. Local mobilized revenue otule mu kibuga Kampala twakuŋŋaanya obumbi 138 financial year wedde mu trading license, mu hotel tax, local service tax, property tax, omusolo ogw'amayumba. Era omusolo ogw'amayumba gwe gusinga gwe gwina percentage ennene ku local revenues zetumobilizinga mu bantu. Ate okimanyi bulungi nti omu ku buvunaanyizibwa bw'abakulembeze naddala ffe abalocal government abantu balina okimanya is to mobilize revenue, kukunga bantu kuwa omusolo. Naye sisobola kukunga muntu kuwa musolo nga ssente zasasula tera bakizikola ki? Kaakati ssente zino mu tteeka erya Local Government Ratings Act ennyingo ya 37 ligamba nti waakiri ebitundu 35 birina okukomawo mu kitundu ekyo. Tugeze Mbuya nti Mbuya bwe mba nzigyamu miliyoni 5 mu zooni ya Kago Kaleerwe, ebitundu 35 miliyoni 3 ndowooza nga 7.5 zirina okukomawo mu Kaleerwe zikole ku bintu bino wammanga: street lighting, amataala, anti-malaria drainages, emyala, planning, road repairs and maintenance, okutereeza. Era ssente ezo etteeka lyonga ne lugamba nti taxpayers abo abasasula balandira basasula omusolo ogwo balyekolamu kye bayita taxpayers association to oversee the performance of their money. Naye bw'otunuulira mu budget allocation gye twafunye ng'ekibuga Kampala ezo bazitutinga nga appreciation aid AIA, ezo ssente tezikomawo. Kaakati bwe tulina okulwana nga bannakampala, bwe tulina okulwana nga stakeholders okulaba nga ssente ezikolamu. Naye mu kafubo ke twafunye ne permanent secretary Owekitiibwa Ramadhan Gwo bye tugambye kaweefube waali owa ssente ez'okukomawo. Kati awo ojja kulaba nga ekibuga Kampala it is a construction hub. Ssente zino okutadda kitukosa account iliwo genda tekako ssente ziba zirina okudda katwazikweteze magombolola tulina zetubawa allocation tubawa naye eziri specified okukola ebyo byenkugambye mu nnambika y'etteeka lya Local Government Ratings Act section 37 nazo zirina okudda. Tulabe nga budgeting process ogirengera kati tugenda mu budgeting process. Ukimanya bulungi buli 15 September budget constitution efuluma. Wefuluma tusuubira local government okubeera involved owninga budget nezikununga abantu besunga ne budget kubanga balinga budget owninga nti wansi issue weziba ziva ku kyalo weziva ku kyalo ne zigenda kumuluka omuluka gwina kansala waago ne chief waago bawadde administrator waago mu kibuga tubayita bawadde administrator obyalo babayita chief ne bakola technical report nejja mu council wejja mu council ne bagiyisa council imalo gisa ne baita stakeholders engagement on the Nakawa they want, on the Machinde they want, on the Rubaga they want, stakeholders engagement ne bakanya ne bagenda okukola omwaka ogwo okusoza ne ku ssente ezibavaamu. Awo omuntu appreciating ensonga lwaki mpa omusolo kubanga amanyi nti wempa omusolo amatala gagenda kukolebwa ku luguudo bwe ruti ku Black Street omwana gwange gugenda kubanga kola ki. Awo naffe tuyambako okubeera nga tumobilize kubanga tumanyi nti buli omu ali involved. Buli wo involving abantu era eyo enkola ffe tugenda gitandikawo mu kaweefube waffe Lord Mayor bali mwezi Osubuga twakanyiza tulina okuyita abantu ne tubabuuza on the Kampala they want. Tuyite ba stakeholders tojja kuzimba katale ka usaafi abantu bakazire okagendamu nga tebakaniriza. Twagala tubakuŋŋaanye kati ne mu budgeting process kibeeramu olwo wekivaawo nekijja ku district olaba nti buli omali involved wekijja ku district tufuna ministry of police statement fenga mu kibuga Kampala wegira olwo nekigenda bakama bafa aba parliament
bwekigenda mu palamenti ne bakiyisa n'obuzibu bubeera maama ono owekitiibwa Anet Birungi asobola okuyisa bajeti y'eggwanga General Museveni n'agamba sigitegeera mugizeeyo mukole ki mukole embalirira ki endala so ffe tulowooza ng'obukulembeze bw'ekibuga Kampala mu bukulembeze bwonna mulina okuba kibayita strategic plan. Yes. Naye strategic plan tekolebwa n'abakulembeze bokka nkugambye ekolebwa stakeholders on the Kampala they want, on the Uganda they want. Era buli mukulembeze yandibadde actually one of the roles obunkuvunaza bw'omukulembeze kuddayo mu bantu kubeebuuzaako ombaka wa parliament oweebwa ssente ezikomawo okwebuuza ku balonzi bo kansala olina mobilization allowance olina okuddayo ne weebuuza ku bantu bo ne bayisa olukiiko lw'ekyalo kansala toliiyo meya toliiyo chairman toliiyo ombaka olina okuba nga oddayo ekikuleetera ekyo kwe kubeera nti buli omu abeera involved awo ne muva ne strategic plan kati ffe Kampala twakoze strategic plan ya myaka emeka 5 ne tugamba mu myaka 5 2026 up to 2031 bintu bikanyako nga tudde n'olukiiko olukugu olu executive director n'olukiiko lwa Lord Mayor kati njagala ngambe nti siina buyinza nga byenjogedde Idi akanyiza nabyo ne tugamba nti ebintu bino twetaaga amataala emitwalo 2.5 twetaaga oku upgradinga 325 km roads okimanyi nti mu kibuga Kampala kikwasa ennaku okulaba nga Kampala tuyina kilomita 2,110 ez'amakubo naye only 800 kilometers zeziri paved ziri ku chorus only 38% ziri mu chorus tulaba kati bakola kati ffe tugamba nti mu strategic plan twagala at least mu kasente akatono ke mutuwa tukole kilomita endala 325 tukole kilomita 8 eza drainage tukole ku train eberenge esobola okuva ekyengera nekuba ku Port Bay Road Bugolobi tukole ku light rail system tukole ku kuzimba obutale already akagaba twakataddemu era ku sente twazifunye mu ana Butaka Kampala Metropolitan Area usafi tugenda nayo gizimba ebere ku mutendera kugula bwa Busega market ne kamucha ne bino byonna tusobola bikola nga tukanyiza kakati tojja kungamba nti siina maanyi nga bino zikanyiza nabyo ne Idi akanyiza nabyo naye obuzibu buli wano project tunayo twagikoze mu myaka 5 twalabye nga twetaaga trillion 10 obuse 11 n'obuwumbi 7 kitegeeza buli mwaka twetaaga obuse buki bubiri okutereeza Kampala tewetaaga mutu alina kasongola Kampala kumutereeza naye kakati embalirire yazeeyo omwaka guno mama teyaliyo mu parliament nendoza kuno ajja twongera ku sente kati gyali ng'ekibuga Kampala kuba nekimukwatako ate constituency esinga yonna emukwatako yadde Uganda yonna nekibuga twagala tubeerenga buli mwaka okutereeza Kampala tubeerenga bino byonna benjogedde light rail system construction tubeerenga tufuna non-motorized system twagala kilomita 15 nga watu wayitawo mmotoka wabula abantu batambuza bigero okutuuka gye bakola ki twagala okuzimba obutali twagala okumaliza akatale ak'ekitintale banafa ab'ekitintale bazze bakaba akatale okuggwa twagala okubeera nga tuddamu preparing nga tukola detailed plans okubeera nga ghetto slums tuziconvertingamu into formal settlements tuzimba emyalo emirungi ne tukola tutya byonna twetagisa buli mwaka trillion ki n'omwaka guno batuwadde trillion emu yokka ate naye bazikuwa tezijja kubanga ebira mu budget tezijja kakati n'atereeza otya Kampala kino kyonna ffe tetufa ku buyinza ati ani alina buyinza twagala abantu bafunemu twagala sente zaabwe zikola emirimu twagala Kampala evaamu 72% of the revenue egenda ku kyavu ky'eggwanga Kampala contributes to 72% ebeere ng'efuna omwenkanonkano mu mbeera eyo tusobole okubeera nga tutereeza ki tujja kubeera nga nze seetaaga kuŋŋamba nti nina buyinza ze kasootereza amakubo g'abantu kasitonkolera kubanga kasonkolera kitugumu gundi eyo awo ku kitugumu tugenda twakanyiza ne Idi ne bekikwatako n'emisaba Kampala okolawo flyover ng'eva ku Wasesimolo kitugumu paka ku Mukwano ogikole nze okole ku byentambula ondekirereire gusigaza obuyinza bo nga bwagala nze abantu bange bakola ki nga bafuna services so omuntu yenna ayagaliza bannakampala n'ekibuga kiweebwa ssente zino ti mu myaka 5 tufuna trillion 11 ate nga zo ssente zisoboka basebu ne banyaba batulaba zino sente already IG gyakugamba mu mwaka tufiira trillion 10 mu nguzi okiwulira kakitegeeza singa twewayo tugenda kulyanguzi mu mwaka gumu tusobola okukabala omufuula matuta Honorable Luyumbya Godfrey akiikirira Nakawatu ku lukiiko lwa KCCA era ye Minister of Planning ku lukiiko luno so owuli ayogera nnyo ku by'enguudo simanyi obumotoka bw'omubbanga omanya nti ekirooto kyalina bigwa mu kowero naye njagagenda Honorable Anet bino byonna Honorable Luyumbya byayogerako ne Magala byayogerako byetaagisa ssente
naye awantu awasinga okuva ssente gwe musolo abantu bennyini bannansi gwe bawa. Bannansi bano abawa omusolo be bakozi. Tuwulira gavumenti gy'owagira era gavumenti y'omwagalo abangi Yoweri Kaguta Museveni esimu ku byesinza okwenyumirizaamu ge makolero. Waliwo oluguudo ewaabwe ewatuba oyinza okutuukawo ssaawa 10 n'olowooza nti waliwo abava okulamaga oba bagenda okulamaga. Naye baba baana abava mu makolero ago ge twenyumirizaamu ge muguddewo ng'akolerera 15,000 we kuli lanki obulyawo ne transport kati beesanga bangi balina okulamaga okudda ewaka. Overtime abakozi b'eggwanga lyo Uganda omuva ssente bano baliyembeze baagala okuleetesaamu obumotoka obukola obuyita mu bbanga n'okuzimba zi flyover nga balabika nga abasuuliddwa kyokka nga emyaka n'emyaka palamenti ebaddamu abakozi nga bakiikirirwa. Mulina nteekateeka kikumuluno wakati nga mulwanyisa omugayaalo bw'okwebaka n'enguzi kulaba nga omukozi wa Uganda aba mumativu nti bakole byonna bye bakola neera naffe kati batulowoozezzaako. Abatuwuliriza eyo abawuliriza Spark TV n'abagiraba omukozi w'eggwanga bwe nabadde njogera awasookaawo okwogera okwasoose nabagambye nti omukozi kintu kikulu nnyo kikulu era nkiddamu n'ekikatiriza neŋŋamba nti kikulu era eggwanga lino singa liba terirowooleza ku mukozi era entungatunguuka enkulaakulana enkulaakulana yo tesobola kubaawo era gwe omulamwa nze nga ngwogera era nga ngukola ki nga sikiteekako ki bwe mba nkyogera mbeera nkyogera n'amaanyi. Omukozi w'eggwanga ayina kulaba nga gw'osobola okuba nga bw'oba opulaninga gw'osookerako. Ate naawo njagala nyeyanzeeko President Museveni nti amateeka aze nga agasayininga ag'abakozi amateeka g'abakozi kati mpuliddeko nga omwogezi omu wabisolo ng'agamba nti NSSF bwe waaliwo COVID kansookere kweri etteeka nti abantu abaali baterese ssente zaabwe baali baagala kukwata ku ssente ezo naye ne bakyogerako ne batakola ki nekitayitawo. Naye njagala kubuulira abatuwuliriza nti etteeka erya NSSF era pulezidenti w'eggwanga yakola ki yaliwuliriza ne tulikyusa era nga abakozi abakulembera aba MPs abakulembera abali mu parliament be bali tablinga ne lirabika nti kati olwaleero omuntu asaana kukwata ssente n'azifuna ng'akyayina ng'alina emyaka 55 kuva wali bw'abadde akwata ku ssente kufuna ku ssente nga akaddiye nga takyalina maanyi kati baalizaako wano. Naye ate bw'otuuka ku okulikwatako nga bukyali era bw'oweza emyaka 45 oddamu n'okola ki ne bakukkiriza okukwata ku ssente ezo ne bakuwaako katono kubanga tebaagala zonna ate ozitwale okole ki ozikozese ate oyesange nga ozimazeeyo. So etteeka aze ng'alikola ki ng'alikkiriza abantu okubanga bali bafuna kasente kaabwe. Ekyo kiri awo olwaleero mu mwaka guno gwennyini era abakozi baatebolinze etteeka eryala erya Employment Act nga bw'oba nga bw'olirabamu olabira ddala nga omukozi ali protected
lyogera ku mukozi okufuna omusaala ate nga alina contract wadde abantu bo bagezezaako nnyo eyo wabweru abakozesa ne bali violatinga ogenda kusanga nga balimu ba casual laborers nga tebalina contracts bangi nnyo naye ogwate mulimu ogwaffe nti ffe ng'abantu ddala tugendere ku mateeka kubanga ba MPs bo basobodde abakozi okutebolinga amateeka ago era etteeka erya Employment Act lirimu ebintu bingi oyesanga nga n'omukozi olina kufuna omusaala gwo mu budde era omuntu yenna akozesa omuntu nga tamuwadde musaala kiba kyabulabe nnyo so kati bw'ogenda kwetegereza muteeka era likugamba nti muteeka eryo likugamba nti omuntu talina kukola nga talina bikozesebwa omukazi bw'aba afunye olubuto n'azaala alina kubeerayo ennaku 9 so lizze nga ligezaako okulaba nti omukozi ali protected era muzeeyi bwe yaliraba teyayogera kintu kyonna yagamba ono omukozi katusooke tumuprotectinga kubanga nga bwenkugambye omukozi alina omugaso bw'oba olina sente olina olina ebintu byonna bikozesebwa naye nga tolina muntu oyo agenda okukola okulaba nti kivaayo ofuna ebyenfuna tosobola kufuna nga tolina mukozi so kati ekintu kya omukozi kirina omugaso munene nnyo era ndowooza tulina okulaba biki ebyo ebireetera buli muntu yenna buli memba wa palamenti waali tulina okulaba nti biki ebyo ebireetera okuba nga omukozi tali bulungi bw'omala kubimanya biki ebireetera omukozi okuba nga tali bulungi n'obikola ogenda kwesanga nga ddala ebyenkulaakulana bikoze bisobodde okweyongera era abo ezo factories zoyogeddeko eryo etteeka libeera era lirina kubakwatako nnyo naye nga liruddeyo kubanga obadde owaana ababaka abakozi mu paalamenti biki bye bagusizza mu myaka gye badde mu paalamenti tulabanga omuwendo ogujjuza obujjuza ababaka ba paalamenti naye omukozi asasula omusolo alabikira ddala nga yitalowoozebwako ate nga bakiikirirwa babaka waliyo n'abamu ku babaka abakozi nga ekyokukiikira abakozi kinaatera okufuuka erimu kumanya gaabwe nga baludde mu bifo ebyo naye abakozi tubeere n'owulira nga mutuufu tulinga abatalowoozebwako kati olaba ekintu kino amateeka go weegali naye ono omuntu akozesa yagezezaako okulaba ng'ali adamant nga tayagala kumanya kitandikirwako n'oba nga olina omukozi w'awaka abantu baba boogera osanga omuntu ng'azze wano ku TV n'agamba nti gavumenti naye sooka olabe mugaso gwa gavumenti bw'emala kuteekako etteeka eryo kati ate amateeka ffe ffennyini ffe tugakola naye ani avunaanyizibwako okulaba nti omukozi ali bulungi yeggwe yenze yeffena abali wano abakozesa kati bwe tukomawo ne tudda awaka byebyo ebintu byennyini by'oli mu kukola ku mukozi wo era bye bigendera ddala n'obikola ne mu ofiisi abantu bazze nga omuntu alaba omukozi ng'ekyuma naaba nga amukozesa nnyo nga tayagala kumanya kati olaba nga omuntu abeera ne ofiisi n'alaba nga obudde butuuse obw'okufulumamu n'akwata empapula bweda zawandiika nga bw'olaba wano n'azirekera secretary saa 11 yafulumamu n'azirekera secretary typing ebintu ebyo mbyetaaga nkya bampita nyina meeting kati ekintu ekyo genda kiranga omuntu yeye nyini yakikoze kati kidda wali nti kiki ekiri ku mukozi omukozi ekimuliko amukozesa yaganye
okukulembera okuwuliriza etteeka okukola ng'etteeka we liri naye nga ffe ng'abakulembeze b'abakozi tugezezaako okukwata mu mateeka g'abakozi kulaba nti rights zaabwe ziri respected ne interests zaabwe era kyekindeeta wano ku TV kisobole okubayo kimu n'ebibiri kyenjogera ku mukozi kubanga nze mba ndaba nga omukozi ali eri wansi ayitaaga kumwogererako era walaba wano nga twogera ku medical interns nga tugamba nti medical intern ono akola ddala ta akola ku mulwadde era gavumenti neewuliriza negamba kituufu intern ono ayetaaga ki ayetaagayo ku ssente naye ng'abantu baali bakijjeeko nagamba zino ssente bali mu zoono nakatugira tuzitadde wano fe abantu kati nze woba oyina wanakumbuuza kibuuzo kino ogamba nti anaawo avunaanizibwako genda kwesanga nga abantu kubanga abantu ye gavumenti so kati tulina okulaba nga tukyendinga mindset towards omukozi omanye nti gwe ng'omuntu tosobola kubaawo kati waliwo gwe twadde twogerako awo ng'agamba nti wale yadangamba naye kati tugezaako okugalawo ennyumba yonna kubanga tetwagala omukozi akole ki ayingire mu bisenge ebimu ng'ekisenge kyaffe naye ate omukozi ono tumulekera abaana baffe erinnya etuufu libandibadde ba house manager kati manager oyo omulekera mwana wo gw'ozadde kati ate ekisenge n'owulira nga ate kisinga n'omwana wo kati n'ogenda okulaba nga protection gy'oteeka ku kisenge ne protection gy'oteeka ku mwana byandibadde bifaanagana naye ate sooka protecting oli amulabirira kubanga omulekera olunaku lwokola lwonna so ne gavumenti nayo abantu abavunaanizibwako ku mukozi nga tonaba na kulowooza ku workers members of parliament genda oddeyo olaba abaplaningira ssente ezo kubanga mu parliament bagenda kuleeta budget ng'era bamaze ogikolako naye ne tugikebera kati bwobanga okebera sooka ogenda olabeko naawo essente ezigenda ku mukozi zenkanaki kati bwe mba advocate nga ffe tuli batono tuli bataano buli omu yenna omumemba wa parliament agambe naye omanyi saawa zino etteeka bwe linaaba lizze nga lya minimum wage si mukozi si workers MP abalina ogikolako bokka ffenna tuveyo nga bwe tuvudde corruption twogere ku minimum wage so kivunaanizibwa ffe obubaka omu kwabakiikira abakozi ba palamenti nzija wa Solomon Magala ng'omusajja munnabyanfuna otwogera ku nsimbi n'ensaka eziwa abakozi abamu ku bakozi abasinga okuwagira ekittavu ky'emisolo be bali mu formal sector nina ebifaananyi producer ajja bituteerako minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'emirimu n'ebyentambula Fred Byamukama yayisizza ekiwandiiko okutandika n'ebbalaza takisi enkankada zonna zive ku nguudo ennaku yabadde 10 ne takisi zonna mu ggwanga ndozo nompabula honorable minister wa planning ebubadde mu gavumenti okumala ebbanga mu Kampala labikewo emitwalo oba 84 basasula oba 84 kati buli mwaka oba nkadde oba mpya oba drone oba yakajja zonna zibadde ziwa ssente ezo kakati ezifaananga ezo n'endala yaziwadde ennaku 10 zive ku nguudo takisi eyinza okuba eriko abantu nga 6 abagiryako kondakita kuliko abaana ababagaida ababeera abatikka bamanyino zikuba enzigi nga tuzirinnya ng'abali ano nusu 5 naye bwagenda akunganya 5 ebyo naku ayinza okuweza emitwalo egiwerera ddala kati abalinga abo bagenda basalako ababeere nga bava mu system kino kirekawa ennyingiza y'omuntu wa bulijjo y'olwamala okulonda abakulembeze kakati bagamba wamala bakozesa tukyabeetaka tukole ebintu ebirabika nga oba oli awo ojja kuwulira honorable Oluyombyagaga kati dasira we tugo kati oli bintu bituna okukkiriza bigende mu maaso so okutereza ekibuga what's your take wakati ng'omukozi akola okulaba ng'ayimirizaawo ekittavu mu ngeri y'okuwa emisolo wali ate bagenda basalawo Kefasi mu ddakiika ntono nnyo
nsaba mbeeko kyentuma omubaka waffe. Yes. You see, nze ndi passionate about abakozi. Kubanga almost ffenna wano tuli bakozi. Olunaku singa lukya Honorable Luyombya oba Honorable ono ne bakeera nga tebakyali mu bifo ebyo bagenda kuddayo either basabe emirimu oba bo bakozese bwe baba bafunye ssente. Yes. Etteeka weeriri kino kikulu nnyo. Etteeka weeriri nga bw'ogambye naye etteeka teriri ku bantu bano abakozi bennyini nti singa okwata akazindaalo n'okatunuza mu kefasi n'omugamba nti ofiiringa etteeka ly'abakozi ku kino ajja kugamba nedda. Lwaki? Omuntu aweze emyaka egisukka 8 ng'akyapangisa ddabo kankiteeke ku besiki kuba bw'oba onoonya akalulu otambula enju ku nju. Omuntu aweze emyaka 4 ku 45 ng'ali mu nju ya ddabo ng'alinamu obutebe bumeka naye ng'alina gy'akola nga bamusala NSSF oyo wa 7.5%. Bw'ayagala okwewola ne bamugamba nti banka tesobola kuwola olwa threshold eno olw'employment terms zo. However, sako esobola okuwola naye nga sako rate kwemuwolera oba interest tesoboka. Alinayo akasente kangeza awezezaayo miliyoni nga 35 mu NSSF. Anoonyayo miliyoni 12 azimbe mu kapolotike ka 5 ku 10 akali e Busiika. Nze oyo gwe njogerako. Omuntu oyo kyayagala amanye nti bw'akwata social security card ye n'agipresentinga bamuwole miliyoni eze 12 wadde tannaweza myaka 5 mu emeka ateekewo akayumba ke abeeremu n'abantu be kubanga bw'atakola ekyo amalira wammanerenda. Twagala etteeka erikola ebyaddala. Ne tudda ku nsonga yaffe gy'obadde obuuza. Sizoni eno ekyamazima enyize abakozi nedda ne mukati. Abantu abali eyo abakola bizinensi naddala abantu ababiidi nga bananjulira nti essaawa eno emirimu egisinga for example mikwano gyange egiri wansawo ku Nassa n'Enkuruma abali ennyo mu bintu bya printing. Initially babadde n'emirimu egiwera nga bakolera abantu abangi. Gavumenti neevaayo n'egamba nti awo ategedde emirimu gyonna kati gikolebwa abantu bameka gikolebwa UPPC Entebbe gikolebwa ne New Vision ne bwe baba babidinze oba tebabidinze kati gyabwe batya Vision Group na UPPC. Ekintu ekyo ne kisala abantu abawera ku mirimu era bali waka. Tetukomye olwo n'akatini akabaddewo Abamerika bwe bajja ne bagamba nti obuyambi buno ne buno bwe tubadde tubawa tububajjeeko bwayimiriza emirimu egiwera mu zi NGOs abantu abawera ne bavira ku mirimu. Si bali bokka ababeera nga bacontractors naye ne bana abakozi bennyini nti mbadde nkeera n'enkolera Beira n'enkolera Mild May n'enkolera ani ebitongole byasala abantu kumpi 70%. Ndowooza ne programu zennyini ezimu ze baali basponsoringa ne zikola ki. So tetwandiyagadde oba tekyandibadde kituufu essaawa eno kukeera bukezi n'ogamba nti mu nnaku 10 nammwe mukole eki muve ku nguudo. Ekyamazima abantu tebakyayina we balaga. Waakiri muli mu sisitimu nga bw'obagoba mwennyini muwanditerezeza nti tugenda kujjawo bwe tuti mu phased arrangement nti maybe tuyinza okutandika nga tubagoba mu city center kubanga mugifaananya bubi nga bwe mujja kangereze ku kkubo liri eryaffe erya Bombo Road nti bwe mujja kale mukome Kawanda awo wabeewo emmotoka empya ezijja zituuke nti bwe muva eri mukome Ekireka
train yaffe etandikiraawo oba eruzira abantu babenga tebavudde lumu mu system kubanga okuddayo ku kiri ekya firefighting kyenagambye nti wano ekintu kibanga ekituguddeko obuki mu nnaku 10 kino ngenda kikola oli talina waagenda kudda era ojja kulaba ng'obumenyi bw'amateeka buzzeemu ne bukola ki ne bulinnya kubanga abantu bano olumu mba njogera n'owa booda awo antwala naŋŋamba nti mu butuufu twawera naffe ffennyini bwe twetunuulira tulaba tuli bangi naye ate bwe mutugoba mu kibuga ate tuddawa era oba ontumye ekkwata mu ntumbadiya so wali eringa mbeera ekuumirawo ng'omuzadde bw'aba n'omwana n'agamba nti owaayi kanjira mukuumira mu ssomero yadde ebintu tabiraba kubanga bwengeza ne mujjayo mu wiiki emu ajja kufunira wano olubuto omwana n'asoma n'ebintu bino bwe biri nti olw'okuba ensi yo si first world country bajjeemu mpola mu phased arrangement naye tokeera mu nnaku 10 ntono nnyo omuntu okunoonya omulimu nga n'owa diguli 2 agunoonyeza omwaka nga tatulewaka mukulembedde ekibuga lengera takisi ebifaananyi badde nena omusawo gweluyombe wabula mukulembedde ekibuga nga mulimu takisi ezifaanana bwesityo zitutambuza okumala ebbanga lino lyonna ate era mugenda kulabika nga mwe mulwanirira basigale nga bakolera mu kibuga kyokka ate on several occasions baddeko n'abakulembeze mu KCCA nga bemulugunya nti paaka zino bazikola nga zirina a certain amount of number of taxis zino bamu ziri congested kati abamu bwe tulaba ekyo nga kizze abamu tugamba nti obola zijja kuyambako n'okukendeeza omujjuzo bagoba abatembe ne bagoba n'abakolera ku makubo ne bodaboda stage zitakkirizibwa nireseba ekibuga kikyalina akafuko kakati enteekateeka eno yazze ekyobola tubuza ekibuzo minisita tagenda kuwamba gavumenti z'ebitundu kakati naye wawakisi yavuddeyo waliyo ordinances zemusobola okukola nga ziyambako okuteekerateekera ekibuga nga tekyetagana kumala minisita kuva eri kuyisa kiragiro ekiteekebwa mu nkola oba wemulemereddwa namwe okulabika nga mukola Kampala erina public transport ordinance egenda okulungamya ababodaboda entambula ya public transport abataxi n'abalala naye ekikyasibye ordinance eyo office ya Attorney General ne Solicitor General kubanga council yakola ogwayo ekizibu kati tufunye mu ggwanga kwe kubeera nti we replace laws with the directives era kyabulabe president ayishinga directive ne minister najja mulala najja tulabanga tulinganga abatatambula mu nnambika ntuufu tekiniwo kiba kirungi ne speed mu bwokiretedde kiyinza obutakola ki taxi ezo ziringanga bulabe ekibuga Kampala nti tukikama ne tetukiwa biwata kyandibadde kyabuvunaanyizibwa naawe ng'olina ekidduka kyo ng'ekyo ate kyo kirimu embeera yatundayolesa nti wokirabirira ekitooke wokisalira ennyo kyattractinga aba kireeta ebibala weewaawo nga tukkaanya nti embeera y'ebidduka si yesaanidde okuba mu kibuga ekyamazima kyo tukkaanye si yesaanidde era nga tuli mu kaweefube aregulatinga bano ogenda mu regulatingira mu tteeka ki ekifaananyi kyo kibi teri yayagala takisi wetukuba mu kibuga niki ekireeta ekyo yembeera y'abantu ekisooka kyabe n'ogenze n'okwata omusolo mbadde nkebeera wano nga nnoonya ku musolo gw'okuyingiza emmotoka okugula obuguza emmotoka tugeze eya 211 emmotoka ya 211 tax bw'oba ogiguze eri ku million 17 owulira dola nga 145 naye bw'otunuulira omusolo ogugerekebwa ku taxi eyo gusinga gusinga ebuzigula ziri million 19 basooka ne bakuggyako enya 4.2 msimanyi ezo aid ne bakuggyako VAT wa bukadde 3 import taxi wa mitwalo 17 ne bakuggyako withholding taxi wa kakadde kamu ne bakuggyako environmental tax badita surcharge ya million 8 na kwa 50%
were byoguze ne bakujjako registration fees kamu kitundu stamp duty 21 registration form infrastructure review 25 ogenda okubisa nti emmotoka ey'okukadde 17 osasudde omusolo gwa bukadde 19 katuno ono owa taxi yenkadde agamba kanfene kadde B naye bwe libanga ligoyo omugoyo kadde ligira omugoyo afirika era akayiba kiyayimba kukaze kadde ndikasere goyo muki omugoyo kati fetu government nze kyenandirowoozezza twandibadde tulaba engeri tuyinza okuyambamu abantu abali mu sekita eno omusolo gukendezebwe gavumenti abantu bakkaanya nti erina omwaka gwekomako nti guno omwaka bwe guti tetukyakkiriza motoka kuyingira spasio tezikyayingira ekyo kimanyi lwamu tezikyayingira kati olwedde eyo etteeka lyokka olwedde likasukawo zino kati luyombya kyenkusuubiramu luyombya ogambye mu strategic plan yogwe nga minisita w'ekibuga ne seeke ekolwa road mayor ne technical mwakkaanya nti mugenda kukola bus rapid transit system mugenda kutodika singawo bus nezigenda kuyita ku kikumakubu sokotereza amakubu ozinayita okitegera nga mpumbabumba sokotereze ki wenaleeta basi zino kubanga kakati baziwadde kira motozi bububyodi bwana whatever waliwo ezimu ezazze waliwo n'endala ezigenda okujja nga 20 ojja kulaba nga abantu tebeetaaga nagamba kukuba taxi ng'abantu bebejja bokka ku taxi ezo nga badda mu zibbaasi kubanga ziri kiipa naye ekintu kibeere transitional omuntu ategera gambe basi nga zitututteko abantu bafe ogenda okulaba nga ebadde mu kibuga agitutte Butambala gigenda okuba nga ekole yange etwala bagenda kuziika kilomita 2 so nandirowoozezza nti kino kyonna tugande bantu batikako omukono ogw'ekyuma kubanga kiruma nnyo nze ndaba nekyatuleetera etteeka lino abasajja bagenda ne bayimira Kampala road ne bakwata taxi ne bagivunana gwagivunaanyi ne bamugjamu emitwalo 4 nanga n'emitwalo 4 tegalina revenue source gagenda mu mbuto z'abantu waliwo abakifunamu so twagala okustreamlining ekintu kino tukkaanya nti we have to beautify our transport sector but ogenda kugoberera ki zize stakeholders engagement zetwagala naffe tubabuulira amazima nti mutufu taxi naawe nkadde taxi yerimu ebiku mukimanyi taxi ezirimu ebiku kituufu kakati nawe nenamwe mwatina mwavuga taxi mugyewo ekyejo okufuuyira taxi yo ekyo nakyo oyagala mukulembeze abakigamba ebyo tusobola obikola nga tubasensitizinga ne tugane batika kumbiira Honorable Annette Birungi ngomba bakusonga obudde tuweddeko ngera kozesa eddakiika ez'edda tusiibule nga njogera ku nsonga eno ebaddewo ya taxi ensonga y'abaminisita okubanga emirimu obuuli obuvunanyizibwa waliwo ku gavumenti balabika nga bagenda babuwamba kubanga kati buli kimu bwe balagira directives zigenda ziwamba ebyandibadde bikolebwa obanga ordinances ezibaawo n'ebirala ebiringa ebyo byonna nga sinawa kubyogerako kanjogereko katono kweyo taxi gyendabyawo bane muleme okweryamu enjawulo kubanga kati bwolaba abantu engeri gye bavuga taxi ngaeyo tokusobola kwate kwogera ku musolo olabira nga omuntu ayeryamu enjawulo buli yenyini yayeriddemu ki enjawulo yayekubyemu enjawulo wange taxi ddala ye teyandibadde ku luguudo ate nga n'obwogenda mu magwanga amalala kati ng'eyinza okutambulako e Rwanda ddala muleke minisita wa wax nze nkwogera ku kikumi kubanga ezo ezirimu ebiku n'ebirala ddala ebyo byo nedda kati ate kanzire ku kyonna omulamwa gwe tubaddeko ng'amaliriza nedda kati kankulage mbaddewo ate nekyandeetera abantu abadde bambuuza ngu naye lwaki bwe mwali mu kalulu Honorable Birungi Annette go wasobola okufuna obululu obusingayo kutwali twesimbyewo ffenna n'osinza obululu ekintu kyandetera okusinga obululu mazima awali amazima agogo nga tekawo nga bwe gali ndi mukyala mu kiga kati eyo taxi yo mbadde nga saana kubaanu nga sijogeddeko naye kansooke mbumbe kyonyininyini ekyatulese wano banaye abali eyo bulidde nga mubadde mwogera temusobodde
kwandastandinga bulungi ekintu kya Honorable Balaam kyaliko ate nga mulowooza nti byakumulusa ebintu bino si byakumulusa naye lwakuba bwe bakikoze mu budde butono ne mulowooza nti waliwo ate what is the next step naye bweyogerako ne Honorable Balaam akugamba abantu banno bonna abakoze ebintu abali mu corruption abali involved mu corruption bagenda kuteekebwako ekyuma kyamaanyi nnyo yes tekiri nti bali mu kumulusa ekyo kyo nkibabuulira change yazze and change is a fact of life buli kyobalowooza nti kijja kusigala nga bwe kyali tekisobola kusigala nga bwe kyali era abali eyo bonna nze nkimanyi nti Honorable Balaam kyaliko ne Honorable Namere buli omu yenna buli ministry egenda kulaba nti kyeriko era omulamwa gwakyuse it is team no sleep change is a fact of life if you don't change change will change you it will change you akimanyi olabadde nogera Museveni akitegeera tekiriiko okubuzaabuza as a marriage with change is a fact of life if you don't change change will change you ekyo kituuke ne wajje no Kaguta Museveni akitegeera Ssaabasajja Kabaka wangaali webalejera gwe tutambule program bitebye onakolalo gwe tutambudde ke fast mayima jako kubebeza batubadde nabo abadde mu production abadde mu transmission n'abadde wano ku kamera n'abadde nsoma article eyabadde mu Daily Monitor ng'egamba nti Balaam Namere when Ministry of Local Government becomes too local nebako subheading egamba nti Uganda is now one big mess no shape or particular make just a beehive of activity osobola ofuna Daily Monitor n'osobola okusoma article nungi nnyo erambulula ku ngeri ku government gyandibadde ekwatibwamu ne nkola mwami Balaam ne Namere gye bakozesa okusobola nga batereza ebintu naye ate naffe bannayuganda tulina okubaako ebitusigala okuba nga tukola wali abacacyanca nti batambuliraawo ate waliwo bagenda okulabisa nga acacacyanca naye gye binaggwera nga n'owe bamukutte nze Kefas Mayimba tweddamu ne tweraba nga twerabye